Janet Nagawa muzadde era omutuuze ku kyalo nga bano mu gombola y'e Madudu mu disitulikiti y'e Mubende. Yeeterekera obusente okuva mu byakungula mu nnimiro n'agula ettaka eriweza ekitundu kya yiika obunene. Newankubadde ensimbi ye yazeekolera mu kugula ettaka lino, ku ndagaano yawandiikako nti baaligula babiri ne bba. Singa saagata n'omusajja nandibadde nga ndiwo kale kale. Naye ekyanyonoona ekyo okukola nga ngata naye. Buli bye tukoze nga tugata ffenna. Era n'ekibanja kyonna kigula nga taliiwo. Ne ngamba omusajja sinza gula ekibanja alina omusajja ne mpandikamu erinnya lyange. Ne mpandika tuguze erinnya lye n'eryange byonna ne mpiteeka mu tuguze babiri. Nagawa agamba ekiseera kyatuuka omwami n'atandika okumutulugunya n'okumulaga nti takyamuliko. Neyeeyisa bubi n'atandika kusula mu bbaala mu malaya bw'atyo. Omwana bw'alwala tamulabirira. Okugula emmere tubadde tusaka emmere nze nsaka ate nakyaleeta ewaka. Omusajja gwe nabeerezaamu okubimugamba n'agamba Nalongo kubuulire nze nafadda nze nkutema. Embeera we yamuyitirirako yasalawo ne yeetegula n'aveewo omusajja n'adda gye bamuzaala okumala akabanga ng'asuubira nti kino kijja kukkakkanya omusajja yeddeko. Ne ngamba kambe nga ngenze waffe ndaba omusajja basobola kweddako. Kyokka ekyamujja enviiri ku mutwe mu myezi emitono gye yali yakamala ewaabwe, omusajja yatetenkanya n'agenda ne yeewola ensimbi mu bammanerenda era ekibanja omukazi kye yeegulira kye yateekayo ng'omusingo. Oluvannyuma yakizuula nti omusajja yeekobaana ne ssentebe wa LC n'amukolera endagaano endala eraga nti ekibanja kikye bwoya era kino kye kyamusobozesa okwewola ensimbi. Endagaano y'ekibanja esooka nagenda nayo ngiyina. Kati gwe kwaja wa CDO n'agamba ekyeyemwani. Endagaano ey'okubiri gye mwakola kyemwani. Bw'oba toweegereza bayinza kusiba. Eyange eyo natwala aliko sitampu ya kyemwani. Naye ey'okubiri mbo bamuteramu sitampu. Babikola kyemwani naye mbo yajja n'abalimba mbo endagaano yabula. Yamuwa ssente yabazimuwa mu bukyamu kubanga endagaano esooka ngiyina. Nagawa agamba ensonga yaziroopa mu b'obuyinza n'abalwanira eddembe ly'abakyala okusobola okufuna obwenkanya naye akyadaaga. Sidona n'abituulamu n'abagamba endagaano endala bamunoonye omusajja bafune bwe bakola ki bwe bagisalamu. Mu kiseera kino kasooli gwe yalima ku ttaka lino bw'amugendamu atwalibwa ng'omuntu asaalimbira mu bitali bibye. Embeera endala eyeekuusa ku eyo ye ya Nnamwandu Jane Sanyu omutuuze ku kyalo Bulega mu muluka gw'e Kakenzi mu gombola y'e Madudu era mu disitulikiti y'e Mubende. Ono olwaviibwako bba abanyazi b'ettaka ne batandika okumukijjanya ne gye buli eno. Olw'okuba baaraba tewakyali alwanirirawo kati ne bagamba muveemu wano tubagobyewo murabe gye mulaga. Bassentebe abamu bakoze kinene okulaba nti ate bongera okutulugunya abantu ku ttaka oba bannamwandu. Evelyn Tumusiime akola ku nsonga z'okukulaakulanya abantu b'omu kitundu agamba emisango gy'abakyala abatulugunyizibwa mu nsonga z'eby'ettaka gyeyongedde Madudu mu Mubende gy'akoleramu. Nyinza okugamba oba mu wiiki nyinza okufuna ensonga nfuna aba clients nga basatu at least per week on average abajja nga beemulugunya neera mu kwemulugunya okwo emirundi egisinga bitera kuba bibanja bungi era kizibu okusanga amaka ku maka 10 goyitako oba nga obadde otambula mu kitundu kyonna eky'e Mubende. Oyinza okisanga kwaga amaka 7 oba 6 galimu obutabanguko nga bwetwolera ku ttaka. N'osanga oluusi famire ng'eyo omuzadde afudde naye nga tebamanyi nti n'omwana omuwala alina obuvunaanyizibwa ku kibanja oba ku ttaka nti oba asobola okugabanako. Abalwanira eddembe ly'abakyala mu by'obutabanguko bagamba obuwangwa n'ennono nabyo bikoze kinene okutwala mu maaso embeera eno. Nalike Karamojo ejjuza abakyala ne baŋŋamba nti kizira kya muzizo omukyala okugula ettaka n'aliwandika amannya ge n'atateekako linnya lya mwami era omwami w'amanyiza wateeka okubeerawo obuzibu mu maka ago. Emirundi emirala tulaba nnyo ku bakyala bannamwandu nga bagezaako okugoba ku bintu bya babba baabwe n'osanga nti abafamire zaabwe tebaagala kintu ekyo kibeerewo. Abakulembeze mu bitundu bannyonnyodde engeri gye bafubye okulaba nga wabaawo obwenkanya mu nsonga zino wakati mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Oba nga waliwo ddala ekyetaagisa okutwala mu mbuga z'amateeka tubayambako oba bateesobodde bulungi tubakulembera
era nekiba kyetaagisiza okubateekamu akasente akatono tukateekamu. LC erimu palasoso waaka nkubiriza abantu baffe okweyambisa okugenda mu misomo egyo n'okubeeyambisa okubeebuuzaako basobole okubalagirira wagye bayinza okugenda oba okubeebuuzaako basobole okubamalira ensonga zaabwe. Waliwo n'ebitongole by'obwannakyewa ebirwanira ensonga z'abakyala n'abaana ebivuddeyo okutangaza ku makubo agasaanidde okuyitibwamu okukomya obuzibu buno. Tukola n'abakyala ogezaako okubategeeza nti nabo balina obusobozi era balina eddembe okuba n'ettaka ng'abakyala mu mannya gaabwe wamu n'abantu abalala. Bano baagala okulaba nga buli ekikolebwa abaami bakyetabamu. Tugezaako okukola n'abaami nga tubategeeza oba nga tubayamba okutegeera obukulu obuli mu kuba nti abakyala mu maka gaabwe benyumiriza mu ddembe lyabwe ku ttaka, kubanga we batakitegeere ne bwe tunaawa abakyala obusobozi obwenkanidde ki bayinza obutatuuka ku ekyo kye tuluubirira oba era kiyinza obutayamba butabanguko.